Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Magureti wangi nkulamusizza kale sebo nawe nze kadima namayanja akaboggoza tuli ku Bell FM ekintabuli ky'omuziki ekisinga iye sebo watuweereza message ng'ogamba tukubire iye banaye mbadde nsaba munyambe mukubire ku mukama wange ankozesezza emyezi 3 tampa ssente myezi 3 takuwa iye nkolera emitwalo 15 15 buli mwezi kati manje emitwalo 45 omulimu kyogo gwokola nkola waka iye house girl iye iyi mitwalo 15 nga giba mingi nnyo ku house girl ennyumba nnene ng'ate kuliko n'abaana ennyumba nnene ate nga kuliko n'abaana ennyumba ye iye awaka wanene kubanga n'emirimu gibadde mingi naye obuzibu bwenfunye omusajja baatega ennyumba yonna mukama wange yatega ennyumba yonna kamera mu ttooyi ne mu kiyigo gye nnaabira yonna waliyo kamera mukama awo iye munju kakati ate kamera gwe zikwatirako wa saali kifuddeko naye ne gye nnaabira ne mu kisenge kyange mwensula mulimu kamera oba yaziteekawo for security reasons n'obwerere bwange kubanga babulaba kati gwe kikyoyagala oyagala jjewo kamera oba oyagala ssente zo njagala ssente zange oŋŋambye emyezi 3 emyezi 3 nga takusasula gye mitwalo 45 iye ku 15 obosi wo gwobanja musajja mukyala mama wange musajja talina mukazi nze badde ndabirira abaana be talina mukazi oŋŋambye obadde olabirira n'abaana ate kijja kitya omukazi yagenda n'alekawo abaana yanoba okay kakati oyagala tumukubire tumugamba akuwesi bamuyitaani ye mwami kigongo iye oyagala kasenteko njagala kasente kange emyezi oŋŋambye giri 3 myezi 3 mitwalo 45 bino ebya kamera sigenda bimunyegako ndowooza just oyagala ssente nabyo waba ayagala nkomewo ku mulimu ajjemu kamera nze tegeeza okulaba obwerere wange lwaki abaabulaba naye nze njagala ssente zange ayinza okuba nga obadde okola Magureti nga naye obwerere bwabadde tabulaba nga ye abeera ku kamera ze nali nsiimuula ekisenge kye nga ndi mu kisenge kye nsiimuula ne mulaba nendaba ka TV alina ka TV mu kisenge kye nga kali mu kulaga mu kisenge kyange gyensula ekitegeeza wema neeyambudde abandaba okay ng'olabye katumukubireko tovaako kale ng'olabye n'ekizibu ekyo ndabye nakyo naye njagala kasente kange mwami Kigongo ampa akasente ekitegeeza nti mwami Kigongo yakulaba dda kati guwagezaako mukubirako omubanje nagezaako naye munnaye essimu yange oba yambulookinga simanyi kale evuze yiino mwami Kigongo wanje sebo nsanyusa okuwuliza sebo nange okuwuliza obaani ono bampita kadima namayanja akaboggoza tuli ku Bell FM ekintabuli ky'omuziki wano sebo kaakati nga waliwo omukyala atukubidde bamuyita Magureti bamuyita Magureti atugambye nti akumanyi oli mukama we oba yaliwa yenna Magureti atugambye nti oli mukama we abadde nga kolera ewuwo mutegedde abadde nga kolera ewuwo nga mukozi mutegedde kaakati Magureti abutunnyonnyoddemu ensonga ze ez'okubanga yagenda naye ng'akubanja emyezi 3 naye ensonga yali nti yalina kola emyezi 6 kuba yaŋŋamba sente wangi yaŋŋamba sente ayagala zaawamu za muzindo abeeko kyakolamu naye kyeyekoleramu naye kati abadde yagakolako emyezi 3 n'agenda naye sirina buzibu akomewaako oli simanyi nsonga ki okay kakati atugambye mbu abadde akolera 15 gyana mu 5 gyakubanja
era n'atugamba nti kasita omuwa akasente ke taba namutawaana gwonna. Anti olwo tuba tuvudde ku ndagaano. Oŋŋambye nti yagamba nti omuterekerenga ssente ozimuwenga myezi 6. Anti kati waba akozeeko emyezi 3 era ne bw'ozimuwa tewaba namutawaana. Ndi muntu mukulu atava ku ndagaano yange. Kakati akomewo akola emyezi 3. Waka sente ke lumu emitwalo 9 agende. Naye era ebbanga emyezi 6 ligwako mu Gwakubiri. Gye yali gye mwalimu abala. Gye twali twalagaana. Ate sente tezibeera awo. Sente nazisa mu by'okkola ebirala ng'era mmanyi mu Gwokubiri. Ino mmusasula. Ekitegeeza ebbanga libadde ligwako mu Gwakubiri. Afune sente ze bwamu agenda akola ekinjawulo ekirala. Wakati wakyali akomewo akole tewali alabirira bintu byange tewali alabirira baana. Anti n'ekirala ekimutamize wakaawo ensonga ya kamera ziwatega buli wamu. Ate zimukoze eki? Atugambye nti watega kamera mu kisenge kiwategayo oludda wamu toyi wategayo buli wamu mbutete kwegamba tali comfortable. Yakwerinda abantu bayingirira abantu batta abantu naye nakola byange byakwerinda kati zimukoze. Taata kakati omukyala agamba tasobola kubaawo nga kamera mweziri oba byakwerinda oba ki yagamba nti ne mu kisenge kye waliyo oludda wa yonna kwegamba ne woba gwe zikumalako emirembe. Ekituufu kiri nti ne mu kisenge gyeziri naye senga omu ayiteeyo oba omutemu n'amukolako obulabe. Ekirala talina kyamaanyi nnyo nti oba fensi yakabi oba akabina k'amaanyi nti oba kati biri byakwerinda byange n'olwekyo talina nnyo kyamaanyi nti kigenda kunsikiriza. Talina kakati gwe kiki kyoyagala okumuwa sente ze? Ajja akola amaleyo sente ze. Margaret omukulu omuwulidde agamba nti oddeyo okola oweze emyezi mu Gwokubiri bakuwe sente zo. Naye nga kamera azijjawo aba tazijjawo nange sikomawo ampe sente zange ezo z'emyezi gye nkoledde kimale. Nange sirina kino oba sirina kabina oba first sikiriza sifa naye ze kamera ajijje mu kisenge kyange. Kakati Margaret senga omubbi ayiteeyo nakukolako ekyamu oba omuti. Nga lwaki era atuukira wange nze njagala sente zange ssebo. Kakati bw'oti ogenda kudda kukola linda paka Gwakubiri. Njagala sente zange nze njagala sente zange. Gwokubiri nja zikuwa. Naye nga kamera lwaki oba ozitega mu kisenge kyange? Kiri awo nti oba kyamaanyi. Kale si kyamaanyi naye njagala sente zange. Nja zikuwa Gwokubiri. Margaret omusajja ayagala oddeyo okola akuwe sente z'olumu. Naye nga mpe sente zange. Wangi? Njagala sente zange. Kamera azijjeewo aba tazijjayo nze. Anti kati yagamba nti byakwerinda security. Biteeke wasigadde nze wange tabiteekayo. Mu kisenge kyo. Sirina kabina kati yayagala kulaba kabina kange. Oba yakalaba nadda. Yakalaba nadda ate wagambira nti sikalina. Tokalina. Yamanyi oba sikalina. Njagala sente zange ne kamera tusekerera munno. Kale wamma kale tulaba abawuliza bagamba ki? Njagala mpe sente zange kamera azijjeyo mu kisenge kyange. Oba akabina olina oba tolina toyagala kumanya. Sirina saagala mmanya ke yalabako kamala. Kabina kafuusa kabina. Kale mukwano katuwulira abawuliriza. Kale mwebale kunnyamba. Sansa mujigenze gitya ne kadima Namayanja ne ankukabugusa. ku 96.3 Beat Farmer ekintabuli ky'omuziki. Onga ya bina. Yaliraba teyaliraba. Kale BFM Abudu. Yesebo. Assalamu alaikum wa salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Abudu ono yasine nakizira. Ye boss. Nebambi omusajja yamukyala muwa obusente bwe. Obusente bw'abamuwa. Ebyo bikamera byalimu tebiriimu. Kale webale nnyo munaffe yasin alina kiragala agenda yambamu obusente. Wanji? Tabirungi ebuwambo. Ye birungi. Omusajja nze nabanga alimbayo na byaliko ayagala kwegwanyiza mwana muwala oyo abuzaabuza mutalina biki kati watajjayo kamera oba talina byayagala. Kale webale nnyo birungi yalaba ng'omusajja ono alina kyabaza. BFM yenjesebo. Ogamba teka bulaza. Sigambe mutyaba. Olikiriya. Oli otatiimu Santoske. Atulikiriya nnyo. Mwebale. Erinya nga weeyo yogedde promota muti abasavike kitaya ntimu Santoske. Kabokoza. Yesebo. Ogamba kyomu kankireke. Galera kireke. Kakati. Yesebo. Naye omusajja aleke kutesekanzeko. Omukyala atwala kyemmanju.
naye dambi amusasule akasente ke. Okay. Promoter Mutiaba. Webale nnyo promoter Mutiaba Shafik ali Kitabiyama. BFM. Webale kuweereza. Nawe okuwuliriza. Ono Mutebi Francis enaba mahokota. Kakati omukyalo ekya kamera. Takikulembeza nnyo omusajja mu biseera bye eby'eddembe. Atunuulira akabira k'omukyalo oyo. Naye ng'ekyokukola adde yakole. Webale nnyo. Webalire ddala. BFM. Ese Mwemba. Tuweza mukadde wange. Yep. Neze ngambo yomoye muyaye omwana mweseteze mukulu kadima mukama akuume. Agenda omusajja muyaya akwate ssente z'omuwala. Wanji Mama Sonko. Ogamba otya mukwano? Sigamba munangu oli otya? Ogamba otya uncle ne baby? Je tuli mukwano. Naye omwana ekyo omugagga yamutega kamera kulaba bwerere bwe. Alina kyamaanyi kyali. Yali ayagala kulaba maali. Yali mali ya mali yagiryawo naye kati alaba temulibuusa. Kati n'omwana bw'addayo n'akola. Abasonko obuseko bwobwo obukinaguka. Kale tusobola kubanga tusukako wano. Agenda kubanga nyingirawo n'ennyimba zigenda kubeera mwenda ezisinga okwokya mu kibimba then bwe nava onja kubanga nkulekera Professor www.wow.com. Yenza Bluetooth bukoza kadima. Nze namayanja. Nange ankabogoza sana bunakabulu from Luwero. Paka nchanga Mungu atwazise kubulamu inshallah. Tubagamba for now nti musule bulungi. Mweraba.